eno bato simanyi gyegenda kuggwera era nga bw'okalabako waggulu awo wekawandiikiddwa bw'obeera obadde onoonyereza buli muntu mu butuufu awulira obusungu bumutta ku General Muhoozi Kainerugaba kyavuddeyo n'awandiika ku katwiti ako kogezaako okubanga olaba nga ye agamba nti omwana we Private Lwahamya tayinza kubeera nga amukkiriza kukola bino anti ebyobufuzi munnange oli asooka n'atunula ekintu ekitrending nga naye n'avaayo n'agamba nti owange tasobola kubeera nga akola ebyo. Omwana bw'abeera abadde akuze ekituufu atuuka n'abanga akuze agenda kwagala mbwa nti nedda omwana abeera alina okwesalirawo ye nga ye n'agamba nti kino kyenjagala oba okitegeera. So ne bw'ebeera ebadde embwa erina okweyiggira n'ebeera nga yeefunira kiki yeetaaga kakati ne wano omwana naye atulazeeko nti yeeyiggira naye nati munnange ebya politics owekiraba. So bw'oba omwana wo gwe wamukuza nti bwatyo gwali mufunira omusajja oba omukazi ojja kwesanga oli ye ng'agamba omwana yalina okwefunira omuntu we gwayagala nti maama oba taata nze owange ono gwe njagala oba okiraba munnange. So simanyi gw'ogenda kubeera ng'okyogerako ki ku lutalo oluliwo essaawa eno. General Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti ye omwana we tayinza kukola ebyo era n'amulaba ng'akoze ebyo asobola okumusibira ddala. So simanyi gwe bw'ogenda kukyogerako gwe wandibadde okkiriza okubeera ng'omwana gwamufunira omuntu we oba omwana bw'akula abeera akuze aba asaanye okubeera nga yeefunira omuntu we ye nga ye ne yeenoonyeza ki kyayagala. Era nkomekkereza nkubuuza gwe kino oyinza kukyogerako ki? Avuddeyo n'agamba nti ye tayinza kukkiriza mwana we kubeera kino. Oyinza kukyogerako ki?